oli butereevu ku Tawera Radio Tawera TV program omuvubuka w'ekyeyo era nga tusinzira wano mu UAE United Arab Emirates netusooka tutambula ensi yonna naye nga mbabuuzaako mikwano gyange mwenna nga mwerekereza akadde kamwe ne mubeera nga mutulaba ne mulaba programu eno banange mwe musinga abantu b'e Saudi Arabia mwebale kutulaba, Oman, Dubai, ab'omu UAE, America, wawa banenga buli omu gy'osinzira n'obeera nga otulaba mwebale kwekuumira ku TV eno. Nate mbagamba butereevu muli mu program omuvubuka w'ekyeyo. Mbaddiramu nti omulamu gwa programu eno kwe kumanya ku ndowooza z'abavubuka mu bintu eby'enjawulo oba oliawo kinaakyusa ku ndowooza z'abavubuka ab'omulembe guno omutebe era nga Tawera Radio Tawera TV ya YouTube channel yaffe era ya Facebook channel yaffe kw'osobola okuyita n'obeera nga otufuna buli kimu kye tuba tutaddeyo tewali kiyita wano mu UAE ne tubeera nga tetukifunye. Abalungi era mbajjukiza nga ennaku z'omwezi 15 kutuuka ku 18 tugenda kuba wano ne Ugandan Convention ng'egenda kuba wano mu UAE egenda kubeera ku Hyatt Legacy Hotel awo e Dubai. Era ng'omukulu Mustafa Ndugwaya chairperson w'akakiiko kano akagitwala mu maaso ate ye omukulu Ismail Kamgo Shalja nga ye marketing director wa kakiiko kano akatwala convention eno. Nate mbagamba nti omuntu yenna ajja ne sponsor mu convention eno ogenda kubanga ofuna 15% ku sente sponsor ono zagenda okubanga alese mu convention eno. Era ka convention eno etegekeddwa Ugandans in UAE wamu ne Ugandan Embassy ekulemberwa omukulu Kibedi Zake awangalirawo Abu Dhabi. So magambe ennaku z'omwezi nga 15 paka ku 18 October convention eno wegenda okubeerayo abatayina ndagamuntu abatayina passport zigwako zikola bitya temwerabira mujje kwolwo ndoza buli kimu kijja kubanga kitambula malidaadi. Natembuzaako mikwano gyange mwenna abakozi mwebale kukola manyi muno okukola kyekisinga byonna. Butereevu muli mu program omuvubuka w'ekyeyo nange omuweerezaawo omuzira nkima Naga Mariam. Era ng'olunaku olw'olwaleero enkyazizza omugenyi wange omugenyi wammwe tugenda kuba tunyumyamu naye ati ku bintu eby'enjawulo tulabe ate kiki omugenyi olw'olwaleero ye kyaze nakyo negataako mu mboozi yaffe ey'olunaku luno olw'olwaleero. Nate mumwe n'abalabi ba Tawera Radio Tawera TV magamba nti omugenyi w'olwaleero ayina ebintu bingi bye bamuyita oba bye yeeyita byonna njagala atangaza empewo. Ekisooka tuwulira yeeyita oba bamuyita empologoma ya Leyini. Twagala tumanye empologoma eno yeki kyava ku ki ye bisanyizo kyayo bimuyitisa empologoma. Tumumanyi nti ye mobilizer ali kakiiko akatwala Bannayuganda mu Alain agenda kuba atangaza ensonga zino. Omukulu nsanyusa okulabako. Soka yanjuleko omulabi wa Tawera Radio Tawera TV amanye omugenyi w'olwaleero yani. Kasoko kwebaza okunkyazaako wano ku Tawera Radio Tawera TV eya UAE. Amanya agange bampita Lutaya Ibrahim Muhammad era nga nzaalibwa omukyala Joel ya Lutaya ne omwami Lutaya Muhammad. Era ndira ngonge nga nawe oli muzira nkima nange muzira ngonge omubwati sajja wa kabaka omuzira ngonge webale kunyirira tukola lengo omusana gulinga gwe gutoocha tukola naye kasusu konna kanyirira ogambwe olinga abeereyo mu kisenge nga tukola. Alhamdulillah oyinza wa Allah. Sebo tuwulira bakuyita empologoma bakuyita oba nawe weeyita erinnya eryo eri empologoma kansoke liryo nze empologoma ya Leyini lyanjulira akulaba. Erinnya ly'empologoma ya Leyini lyetuuma saalyetuuma bwetuumi wabula engeri gye twatondawo akakiiko ka Bannayuganda mu Alain omanyifa bakatandikawo akakiiko ka Bannayuganda mu Alain muno akakiiko ako okakolako ngaani kakolako nga senior mobilizer owawa omu Alain naye nga nina ebitundu bingi byentwala kubanga Alain ina ebitundu bingi kati ate bamobilizer tuli batono kati nina ebitundu bingi byentwala nga nze kati engeri gye bampa okwetuma erinnya eryo nze yali asingamu ebifo ebingi naye oba kanzigulewo netegereza empologoma eno empologoma gulawo abantu bakwetegerereze ddala balabe empologoma gye boogerako. Mukyame wayinze empologoma ya Alain erinnya eryo engeri gye nali ntwala ebitundu ebingi mu Alain engeri gye nduddemuuko ate n'abantu bangi bammanyi
nagenda okulaba nga nina okwetuma empologoma ya Alain okusinziira ebifo ebingi byentwala mu Alain. Ensonga lwaki neetuma erinnya ly'empologoma yaki empologoma ya Alain. Ate nange ne bagamba wali etuuma naye nga likola ki likusaana kuba olwaita empologoma bulijjo n'abantu beebuuza empologoma eyo banja balyebuuza empologoma ya Alain oluusi bagenda okulaba babuuza empologoma ya Alain omusajja munene muwanvu naye agenda otuuka ku mpologoma ya Alain bagamba n'engeri gye kiwulika ekintu kye bayita empologoma tikiri awo kintu kyagajja kintu kinene naye ate empologoma egenda obbaayo omusajja ali awo nebyenkola biraga nti ndi mpologoma oli empologoma eya Alain emu bweti omanyi okuba omuntu omunene omuwaguufu ng'ate byokola byakamyu okitegeera kiba tekikola makulu kati oba olina okwetuma empologoma nga byokola naye bikulaga nti oli empologoma. Okay mukwano toyanza tweyanzeege omuzira ngonge sooka otubuulire ku bulamu bwayo obusanze otya obulamu bwa Alain wano wowangaalira bitambudde bitya mu Alain ndasooka kwogera ku bulamu bwa UAE bwonna ebbanga limazeemu simazeemu biseera biwanvu kubanga waliwo bwe nasangamu naye ebbanga lyemaze mu UAE omanyi osanga challenges nyingi kituufu omuntu omupya nga omwezi gumu tabanga omwaka kituufu kati buli gy'okoma okulwamu mu UAE gy'okoma okufuna experience naye nga mu kusooka obulamu tebwali bwamu mu UAE ng'omuntu omupya era wakola ki wabeera naye kati engeri gye naluddemu mu UAE mazeemu ebbanga kibaitawe mu UAE muno ndabika mazeemu emyaka giringa mu 5 myaka 5 webale kola soko mpe ku sente sente buzikoze myaka 5 ogenda kumpa kasta producer uliro ogenda zikwasa producer sente zo ziri tetukola mayinja zo sente weziri ate empologoma kasita oyogera okay ate emu ku byantumya n'empologoma aya basi tugende maaso so kwegamba obulamu bw'ekyewa soka ne bukuzibuwalira mukaawo nga omanyi oli mupya otuukidde olowooza bizibu ki bye wasangawo nga wakajja oli mupya kozi tulaba ebizibu bingi ebizibu omwana byasanga nga yakayingira secondary si oli owa campus byasanga kwegamba osangawo ebizibu ebyenjawulo kati nga gwe wali wakajja no bizibu ki bye wasanga ebyo ebizibu bye nasanga kyesooka okugamba nagira mwezi nga gwa musana mwezi gw'omusana omanyi after Ramadhan ogw'omukaaga gw'omusanvu akasana kaba koja nekakkalirira kasooka nekanjokya obudde eri ewammwe mukakuba kasana n'oyingirawo challenge yanchallenginga nnyo kubanga nalwala n'okulwala omusana sigumanyidde naye era ng'omuntu azze okukola omuvubuka alina kyayagala olina okuguma abavubuka abalaba programu eno ndowooza ekyo mukitegeera otya kubanga nali manyi kyenjagala nakajja tulidde mabanja e Uganda nga obimanyi kitegeera kati nga n'oba omusana gwaka nga tolina kyakukola oba olina sigalawo kituufu nnyo omukulu Ibrahim empologoma eno ndowooza nze kankuyita empologoma kyekisinga okunyuma kyekinyangwira empologoma ya Alain omuvubuka yandyayisiza atya omuvubuka omuvubuka yenna kuba programu eno erabibwa abantu bangi USA, Canada, Uganda, Jordan kiri nti oli muvubuka kati engeri genda kwogera ku bavubuka abali mu diaspora oba abali mu Gulf kubanga wenjogera mu Gulf otwalira mu Qatar, Oman, Jordan, Saudi Arabia tebiba byangu ddala ebyabavubuka abo bagenza okukola era nze mpa respect omuvubuka yenna avudde Uganda n'anyonyi najja mu Gulf kubanga eno si yeeri gye balowooza mu America, Europe, si yeeri mu Europe nga babirowooza naffe otwali nga twakajja wano bwe twali tulowoozanga naye kasita otuuka wano experience otegeera kye bayita nti omuntu yajja kukola kubanga wano wo tewali kuzannya kasita olubanga olinnya ennyonyi kyova olaba olwo abavubuka abamu abajja ne balemwa nga tebamanyi kye bajja kukola kiki kyabaleeta naye kati nga nze yali omuvubuka yalaiza okukola nasalawo wembanga omuvubuka ekirowoozo kye nandimuwaddemu waddala omuvubuka wokuno eyajja okukola yandyayisiza mu ngeri ki oteeka okuba nga oli mugumiikiriza ensonga nkulu eyo bannanga abavubuka mwenna abalaba programu eno gumiikiriza ate okuteeka okuba nga olina okukkiriza mu mutima abavubuka tujja ne goolo zaffe nga tuzzeemu
kati omuvubuka nze kyenandibadde muwa amagezi ge nandibadde muwa beera n'okukkiriza mu mutima obeere omugumiikiriza ate okulembeze Allah kulembeze Katonda oba oli mu ddiini ki naye okulembeze ani Katonda kubanga buli kimu kyoyitamu tekimala gajja lwaki eba nayo nga olaba experience kyobola wano mu UAE bagala nnyo omuntu alina experience kituufu nnyo ekitegeera wagamba omuntu nga yakajja wa mwezi gumu n'omwaka tebamuwa sente zezimu n'omugono kituufu olwa experience gy'abamusingako experience kati nemuvubuka amagezi ge nandibadde muwa oba weyandiyesiza nga ze muno teka okubanga oli mugumiikiriza omulimu gw'ozza okukola omulimu gw'ozza okukola ate gwe gutwala ku mulimu oguddako gwe gukulinnyisa amadaala mu njogera ennyangu naye kati abavubuka bajja nga balwashinga baagala sente zakagulira ku matatu bitya bibadde bamanyidde Uganda bamugamba eriwo n'agendera ojja kufuna kamu kitundu n'alowooza nti kalunaku lumu olina okuba muntu muvubuka omugumiriza abavubuka balina okuba obagumiikiriza ate abavubuka bano abataagala kukola bo ate bo bagamba ki abavubuka batayagala kukola kinandibadde mbagamba amanya abavubuka tubalebe bantu bangi tubalaba naga mommy's girl mommy's boy kweganga ye alinze kiwa ekisira kyakigenda otutuuka nga tokyali mommy's boy tokyali mommy's girl waliwo abavubuka abagamba yes mukadde wange alina ssente kanende mukadde wange ave mu bulamu bw'ensi ntwala ebyobugagga byonna bewobolaba abasse bamama baabwe abatta namuta intentionally tata we namutwala simanyi mu kooti simanyi mama wange omwana yatute mama we mu kooti ndowooza olubira ku mawulire kitegeera omwana abantu bavubuka bawe tebaagala kukola ebyo si bibyo bya maama wo taata wo mutuyo waddemba okukuwa n'obutakuwa naye kati wobeeraawo ng'oli muvubuka nti nnombo mama wange ajja kumpa biki okitegeera beba bataagala okukola aba afuuyira akagalo maama afaddi taata afaddi ntwala ebintu byange kale nze omuvubuka atayagala kukola sikwatagana naye waliwo omuyimbi omu yali Ronald Mayinja yagamba nti okutegeka omwana n'okutegekera omwana kyawukana bifaanagana oba byawukana okutegekera omwana okumutegekera n'okumutegeka okutegeka omwana nze nandibadde ngamba kyekikulu n'omutegeka n'omutegeka n'otamutegekera twawuliremu ku bigambo ebyo okutegeka n'okutegekera anti kati otegeka omwana oba omutegeseemu ebintu bingi mwe mulina okujja okwekolera naye ate oba omutegekera aba agamba tata wangeantegekeredde kati kyobola bavubuka bataagala kukola aba atunulira bya muzeeyi omuntu ono kati aba atayagala kukola gwe baategekera ono akola ye mutegekere kubanga aba yamutegeka bulungi ng'amanyi kyakola ki kyalina okukola nekirala n'abavubuka oba n'abazadde baffe ab'e Uganda kanjogere ku bazadde b'e Uganda kubanga abavubuka bajja eno okukola olwedde baba bategekera Uganda abazadde bakole ekyamanyi otegeka abaana baabwe ate abaana babayigiriza eddiini kyekintu kikulu iffe twajja eno nga twabugumizaku ku ddiini naye twatuuka eno ate netunyikira nnyo mu ddiini gye tutalina Uganda ate otwanyikira nnyo mu ddiini ate eddiini netukulemberamu buli kimu nekugayidinga buli kimu mwe muli okuyamba banno mwe muli okubeera omugumiikiriza obwetowaze kubanga tufe obwetowaze butulinyisa n'amadaala amalala ku mirimu gyaffe kati naye omuvubuka atayagala kukola kati nga bamutegekera butegekeza ebyo byonna batabitegeera kubanga yagamba bantegekera dda buli kimu weekiri Alright dear, empologoma ya leeni. Katwogereko ku bintu by'emirimu wano mu UAE. Soko bulireko omulabi wa Radio Tawira TV. Empologoma ennamba etali kamyo ekola mulimu ki? Nze najja mu UAE omulimu gwe natandikira kati sigwendiko. Watandikira ku mulala n'okyusa. Nze najja mu UAE. Watandikira ku mulimu ki? Anti njija. Omulimu gwe natandikirako mu UAE. Nalinga omukangambe okubajja. Kampenta. Ne wano babajja. Nero ako kampenta ya wano. Si emu ne Uganda. Wano ziba machines. Zemukozesa. Ne machines zino wajja ozimanyi. Wa. Kugambe gasoba mweze kukola. Kiba kutwalako kyolina okukola ki? Gyolaga. Kati goba ng'oli lwashi kati singa nali siri mugumiikiriza.
sandi kukoze kubanga tubali mangu kubanga nali sina experience. Carpenter gwe gwakuwesa visa nojira ku visa ya carpenter. Wa ate ebyo kujja bilala. Kaga byali muko bwe biti. Ebyo kawo bitegeera naye. Bonna omulimu gwe najirako natandikira nga mubazi nga tukola zi pilots. Okay. Buno bukago kwe butuula. Ninda bangaze nga wondaba ningamba guno omulimu. Tojja gusobola. Kati nga wali omusajja omukujjukujju omukalabakalaba nenfuna kale ka experience wewe nkugambye nenfuna ka experience awo nenfuna mikwano kati mikwano gyange abalinanga emirimu abali bakola emirimu emirungi nimbafunako omukwano naye nga kibeeri mu bwetowaze bandaba ndi wadde bagamba naye lwaki okola omulimu ne bakwegombesa okukozesebwa bagamba jangu ogezeeko eno ewaffe bavubuka bannange Allah nabitira mbavubuka abo ne bampa omulimu gyendi kati ndi sales manager omulambira naye nga wasooka kujjanga carpenter so bannanga awo abavubuka abo tubakutirira okubeera abetowaze okubeera abeggonjewo okubeera abempisa ku mirimu gy'obooli ate kikulinyisa eddala mu ngeri emu eba etali ndala era kati ndi sales manager mu Alain Cooperative Abu Dhabi naye nga kiri mu Alain kwe mulimu kati gwenkola ssaawa zino era ke kanyiro kolaba kati nkulaba sente wonnawe eri kwegamba engatto oyambala zino ezaalagibwa oli majje ate fenaffe abali eno abavubuka ate tulina obbawo ekifaananyi ekirungi definitely kubanga ate obanga ofuna omusaala ate weekubako enjawulo ne weeryaza amaanyi sente ozeeteeka mu nkulaba alina okubanga yeteekamu ku sente abakopi balangirira ddala bagambe nange neteeka mu sente empologoma tewali bantu webabeera nga tewali kusoomozebwa na birungi omulimu guno nga sales manager tusooke na birungi lwaki tusoose bibi obifunyamu birungi ki ebirungi sola bikwogera n'embimalayo tugambeko ebitono tunebisaamusaamu naye nina byenkozeewo ewaka ewaffe ng'obijje mu mulimu guno omulungi weewaawo tosobola bimalayo kituufu nnyo nyambye ku mama wange naye osaalizaako oyo omuvubuka atayagala kukola n'amanya nti banaye nange neetaaga okukola nange musaalizeeko obuvubuka abo waliwo abavubuka b'osaaliza ate ne bawulira buwulizi nnugu tebajja kuloga n'agamba nti nno gayiyeeraga naye ate nga nze kyensinza okuyamba nyambye mama wange mukyala mukulu mujjanjaba mufaako yali single mother yanzaala nga ali single mother nemulabirira nemuzimbirayo kayumba kati mwasula ennene nange nezimbirayo kayumba ennene omuli maama w'abaana otya katumuwunzika ekitundu kyaffe ekisooka katuwumulemu tugendeko mu bulango bwa bakama baffe ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tukyalina empologoma waneeno nange omuweerezaawo omuzira nkima Nagawa Mariam. I am by the names of Albert Gafayo, the Managing Director of Speed Express Group of Companies, where we have Speed Express Tours and Travel and Speed Express Commercial Brokerage. We offer services on B2B and B2C basis. We do tickets, air tickets. We give the most affordable tickets to all destinations. We do visas on a B2B and B2C. If you want to become an agent, we also invite you all. We really appreciate you for the services that you've been getting from us. We have been in business for the last 7 years in UAE, meaning that we have the best services, the most affordable and the fastest service you can ever have. We really appreciate you for using our service, and for those ones who don't know about our service, please endeavor to use our service. You will not regret. If you need to know where our location is, we are located at Electra Street, next to ADCB Bank in Foodco Building, floor number 2 and office 204. That's our location. If you need to contact us by our phone number is 0552 041 747. We also, among other services, we also provide account opening for all Ugandans in UAE. We also, the new services that we have introduced
we are providing loans. If you need a loan from us, we also provide loans. And at the same time, we also train. We do train. We have training services. Please come to us. We have the best services. And for more inquiries, please call us. We will be there for you. We really appreciate for Tawila Radio and Tawila TV for the services that you provide. Abalungi mukulikeyo mukuwumulamu kansubire nti buli omu awumuddemu era nga tukyalina empologoma yaffe ey'olunaku olwaleero tuyingidde mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye nga mbagamba nti gwe wenna ayagala okutambula okufuna visa mu bwangu okufuna tiketi mu kiseera ayagala okugulawo diaspora account wekwate ku bannaffe aba Speed Express Tours and Travels bajja kubanga bakukolera kiki kye weeyagala bakuwa tiketi mu ssaawa w'oba ogyagalidde bakuwa visa mu budde obwo bwennyini ate ne bagulirawo account yo mu mbeera esobokera ddala obasanga wali ku Cop Building mu Abu Dhabi ku Electra Street ojja kubeera nga obafuna bakuwe services ennungi. Nga tuyingidde mu kitundu kyaffe ekyokubiri na empologoma ya Lane Emubweti eringa akatika ekibiriiti. Otyo empologoma twogereko ku byemizannyo wano mu UAE. Ebyemizannyo mu UAE engeri gye tutambuddeko nga ffe bana Alane engeri gye tutambuddeko emizannyo tulina ttiimu yaffe mu Alane bagita Challenger FC eyina teams bbiri eyina ttiimu y'abawala eyina ttiimu y'abalenzi. Tulina ttiimu y'abawala? Tulina ttiimu y'abawala kuba bakisooseewo kitandikako wano mu UAE. Enkoko mwe mwagijjeeko omutwe mwalidde empanga. Ffe abakitandiiseewo wano mu UAE okuba ne ttiimu y'abawala. Abawala bo basamba mupiira ki? Abawala muzanaga ojja kujja obeerabireko. Nja kujja mbakyalireko oko mbalabe. Ate twagala tufune oba naawe gwona abakaputeni twagala naawe ojje munaawe otandika okutraininga. Ebintu ebyo gaddako badde bikola mu primary eri nga tukyali mu mpaka z'amasomero. Era bonna abaliyo baakoma mu primary naye bakuba ekintu oba okyagala. Oddamu n'okirinyuwinga buto n'okitandika. Kati ebyemizannyo omanyi Ugandans ne Alane ekibiina ekyo kyatandikwawo Abannayuganda mu Alane kyava wansi wa mupiira. Abannayuganda basooka kubanga bajja nga basamba ng'omupiira biki ne tutandika okuba nga tumumobilizinga Abannayuganda mujje paka bwekyafuuka ttiimu ka ttiimu ate nezaala ekibiina ky'Abannayuganda mu Alane. Kati ffe ebyemizannyo mu Alane byamaanyi nnyo. Kati tugenda nekyalako ttiimu za Sharjah, Dubai, Abu Dhabi. Empologoma ng'oggyeko omupiira muyinayo omuzannyo omulala? Omuzannyo omulala ogwo muzannyanga omulala gwali waddewo naye tunakuteekamu maanyi gwa netball w'abawala naye twagala tumuteekemu amaanyi awo wala n'omuzannyo gigenda kujja mpolampola inshallah. Naye emizannyo gino mugizannya ddi ng'ate obudde obubeerawo bwakola mukikwasaganya mutya? Anti kati engeri gye tuli mu nsi y'Abawalabu olunaku olwokutaano ebanga off. Yes. Kati kampuni ezimu zirina abaana abamu babeera off olunaku olwo. Kati abaana abo babeera off mu lunaku olwo naffe mutukolera ki mutubayitira basobola okujja ne batwegattako netusobola tubanga tusamba ekyo tukikola nnyo. Empologoma oli omu ku baakakiiko aka Ugandans in Alane biki bye mukola biki bye mubeesingiddeko okukola mu kakiiko kano biki bye mukola ebyo nga mu abakakiiko? Akakiiko ka Ugandans in Alane kamaanyi okusinziira ku bukiiko bwonna obuli mu UAE ko kamaanyi ate engeri gyetusula eno mu Bawalabu gye basula abangi abantu abaliyo ba Labour bangi. Kati jjukira Labour mutwalira ne ba housemaid mutwalira n'aba construction biki ebyo byonna. Kati tufuna challenges nyingi ng'akakiiko tufuna abawala abatulunzibwa tubayamba ab'omu biyumba mubajjawa connection mu bakwano baabwe engeri gyamanyi nti kati bakuleetinga bakakiiko k'Abannayuganda mu Alane kati mubayitira bannaabwe ne tusobola okuba nga tubayamba. Naye mabegakaawo tulina omuwala gwe twazaayo e Uganda yali tortured by nga kakiiko ka Bannayuganda mu Alane mumuzizaayo twamugula tiketi ne tumukyalira nga mu ddwaliro ne tumufollowinga kale so omusi babiri. And right now what we njogera tulina gwe tugenda processing ebintu bye agende aho bwennyini nga tetunnavaawo naye munnaye ndi Queen wa Lugamba wano mu UAE nawadde mpita ayita nnoonyereza nempulira nti Ugandans in Alane muyina embeera gye mwaguddewo eyo ku registeringa abantu nti buli omu
aregisteringa ekintu kino mukikola mutera kituufu oba amaye nafunya lugambo naye kati njagala njire ddala kusoosa ate nsooke ndusaasanya wala nnyo kumbuza ekibuuzo ekyo kubanga mbadde sobola kuva wano nga sikoze eki nga sikoleddeeko kati engeri gye twasanze challenges nyingi nga ekibiina kyaffe kino kibanagana mu Alain kibadde kiyamba Abannayuganda nga tekirina muntu akisponsoringa tekirina muntu n'omu wabula nga tukikolanga mutima gw'okuyamba kati ne tusalawo ekibiina kino kibeere nga kisobola okufunayo ku mafuta okubira abantu ne tusalawo Abannayuganda baffe abali mu Alain tubaregisteringe sajja kiwabanga afunye ekizibu nga tulinawo obusente buno bwe tubakoze eki bwetu oba okuregisteringa kati ngezanga ofunye obuzibu kati nga abatakisi abaana bataxi batalanye ofuna ebizibu babagamba emikalafa babakuba emikalafa simanya atenze kampuni tempa motoka bikyebyo oba bitegeera abawala b'omubiyumba nze ate bankubye bansudde wano kati kwegamba ebintu bye bityo kati registration eyo twamutaddewo Abannayuganda tusobole okuba nga tuyamba Abannayuganda bannaffe abafuna obuzibu era omuntu anamataliregisterinze kale tuwe kangambe alina okwanguwa okuregisteringa n'ekibiina kyaffe ng'ali mu Alain. Awo wennyini abantu bano mubanoonya one by one oba buli omu alina kujjaawo nga nti mukulu Ibbulanga mobilizer ndigisteringa nze oba mmwe mubanoonya be babanoonya oba mmwe mubanoonya kati engeri kino ekintu right now tubanoonya batunoonya mukikola two ways naye ekisa kigenda tuuka ng'ate be batunoonya oba okitegeera kubanga omuntu anamataba registered nga tali registered kijja mu affectinga kitya kubanga tujja kuba tugamba kubanga obanga okoze registration oyo tumanya location yo tumanya wobeera enamba ya boss yo tuba tugiyina omulimu gwokola okitegeera kitwanguyira naye mubiteeka in tabbook form naye kati obanga tali registered kitwa kitukuwa obuzibu oliriddawa okitegeera otenga omanyi ensi eno yakola tumala gagwira mu maka ga muntu kituufu empologoma tweyanza nnyo tweyanzege naye nga tuli mu kumaliriza programu yaffe ey'olunaku olwaleero empologoma njagala oweeyo obubaka oba abavubuka bonna abateekateeko abali e Uganda abateekateeko okujja okuba ekyeyo basibirireyo entanda abavubuka bateekateeko okujja mu UAE okuba ekyeyo bajje naye kyekiri kyenasoose nenkugamba oteeka okuba nga oli mugumiikiriza ng'oli mutowaze ate ng'otya Katonda kubanga eno teri bubbi abavubuka abo amagezi gennandibadde mbawa bajje bakole naye lwakuba bafunamu challenges abantu abayita ba agents ndi agent ababalyako obusente zaabwe abavubuka abo bakola bubi aba agent abo waliwo abatuufu waliwo nabatali batuufu naye kati aba agent abo oba ofunye omutuufu asobola okuyamba naye ate ababbi be bangi kati right now mu UAE abafere kati bakyasinza to bulungi kati bagala kasente kakagwira olina omuntu mwegendereza ate newewunye Bannayuganda bannaffe batuconfusinga okitegeera naye nzanze kyemba amagezi gennandibadde mbawa tebagwamu maanyi batukire abantu abatuufu bajje bakole nabasobola okuba nga babeera abavubuka abeeyagaza mu maaso. Alright mukono tweyanzege nga tuli mu kunzika programu yaffe ey'olunaku olwaleero empologoma Floyd yobeera nga otumirayo abantu bo ate tulabe nga tubawaneera. Neyanze okumva omukisa gw'okutumira ngenda sooka ntumire mama wange Ajati Joel Lutaya ali Uganda agenda kubanga ndaba netumira ne taata wange Lutaya Muhammad netumira ne sister wange Latifa netumira ne sister wange Aisha netumira ne sister wange Sofia na kakiiko kaffe akatwala Abannayuganda mu Alain bannange temujjangu okukayambya abantu bangi sigenda sola bamalayo mannya naye abakakiiko mwenna mubamanyi chairman Nkulu Mutajaz Kakande Jamila Maria Madam Remi mwenna abali kakiiko mwenna sibamazeyo badido bani mwenna batumiddeko basechans batumiddeko abakakiiko n'Abannayuganda mu Alain abo bo bangi tosobola kumalayo bo bangi naye nga namwe mbatumiddeko nnyo pozi n'ekirala ntumiddeko omukyala gwayita mukyala Aisha naye mutumiddeko nnyo pozi n'ekirala nkisembeyo mbadde kankisembyeyo kino ng'akakodyo omwaka ogujja otyo
ngenda kuwa mukyala wange mu butongole wangi ngenda kuwa salamu aleikum maze nafuna omuntu omutuufu awo Allah yebale mukutuusaako era ngenda kuyita sooka omutumire mutumiddeko amanya nabwo gwe mugambi amanya kagesigaliza ogesigaliza nga kakodyo kati anaategeera eyo manyo naye mutumiddeko madamu wange mwogere erinnya lwaki otusaaliza biniwo olugambo onompita onompa kaadi kikulu olina nnyo olugambo koolo ogenda kumpitanga muntu nga nso kugenda ba wano oba waka kugenda kuba kwa mirundi ebiri tugenda soka tukowere wano then tumale ninze kaadi inshallah abalungi mwebale munnyo okulaba mpita abakakiiko mwenna mukulu mutajaz abakakiiko mwenna ngenda bawazi kaadi inshallah edduwa Allah ajja kutera mubaraka wamu ne mukyalawo abalungi mwebale nnyo mwebale ddala abakyekomidde ku Tawira Radio Tawira TV program yaffe y'olwaleero bwetyo bwebadde omukulu empologoma embobweti eya Alain ng'ebagamba nti omwaka ogujja egenda kubanga esibannika ekooye ebintu by'ekiyayeyaye byakawundo kakubye edinisa ate omwaka ogujja agenda kubanga abeera official ne mukyala we nenga tumirako nange mikwano gyange mwenna abalaba Tawira Radio Tawira TV namuyanja Aisha tosubwa programu eno awo aliyaha nkutumiddeko nnyo omukulu Alex omwalufowa ogiraba nkutumiddeko nnyo mikwano gyange mwenna abali Abu Dhabi na Alain benkola nabo ntumirako ku bakozi banaye bonna abahimaya mwebale kola Aisha Malende Joan Veronica Weshahama kutumiddeko mwebale kubeeranga mulaba programu eno programu yaffe bwekyo wewedde ate katugirinde next week inshallah akumata komera mpeera